ITV. Agamba nti Lady Shabirayo bale kutuweereza tusimanye empeerezaayo. Amannya gange nze George. Olunaku lw'oku Mande nawulira pulogulaamu y'olugendo naye ekyanneewuunyisanga omukyala Nakimera Flavia mumanyi era ng'ekituufu kiri nti nze ndi mukwano gwa bbaawe. Ekimpandiisiza olugendo lwange luno nsaba mukyala Nakimera Flavia n'omwami we bansonyiwe ate n'ekirala nange nina ebizibu bye mpitamu nsaba abawuliriza ba iRadio mumpe ku magezi. Nina mukyala wange gwe nali maze naye emyaka 5 nga tetulina mwana. Twagenda mu ddwaliro batukebere obuzibu we buva naye oluvannyuma lw'emyezi 3 mukyala wange yafuna olubuto. Era bwe namanya ne mu ddwaliro saddayo kulaba results ezaali zifulumye kuba nali manyi nti mukyala wange olubuto lwalina lwange. Wenjogerera kati mukyala wange alina abaana 2. Lady Shabira ekikwasa ennaku mukwano gwange bbaawo mukyala Nakimera yajja okunsaba ssente emiliyoni 22 olw'ensonga nali nemereddwa omulimu gwe yampa ogw'okufunisa mukyala we olubuto era n'aŋŋamba nti alina awa dokita gye yagenze n'amugamba nti nange nagendayo okwekebera naye nga sizaala kyokka ate mbune siddayo kufuna results. Agamba nti era omusawo yamugamba nti nange sizaala era ekyo kyakwasa mukwano gwange oyo obusungu ne tutuuka n'okwawukana. Nasigala ndowooza ku bigambo bya mukwano gwange bye yaŋŋamba nti sizaala ng'ate nina abaana 2. Kye nakola nakwata abaana ne mbatwala mu ddwaliro tukole DNA test. Results okudda nga ddala ekituufu abaana si bange. Wano wensabira abawuliriza ba iRadio n'abalabi ba ITV mumpe ku magezi. Ne mukyala Nakimera wamu n'omwami we basaba munyambe mu nsonyiwe. Lady Shabira n'asanyuka nnyo ng'olugendo lwange lutuuse eri abawuliriza ba iRadio n'abalabi ba ITV. This is iRadio, the fountain of communication. Abawuliriza ba iRadio, pulogulaamu yaffe ey'olwaleero olugendo nabasabye tugiwulirize n'obwegendereza kubeefaananamuuko eya Nakimera Flavia era okubajjukizaamu omukyala Nakimera Flavia ku Mande yali atusaba tumuwe ku magezi lwansonga abuliddwa omwana yegatta ne bba wa mukwano gwe ng'alowooza n'afuna omwana olw'ensonga ye bbawe yali tazaala nga asaba tumuwe ku magezi naye olwaleero ate bwe yegatta naye basobole okufuna omwana kizuuliddwa nti ate naye yali tazaala era ng'abaana baalina si babe naye ng'ate takimanyi. Asaba abawuliriza ba iRadio mumuyambe muwe ku magezi ate ne mukyala Nakimera Flavia bambi tuyambe osonyiwe omwami ono kuba ate naye yali takimanyi. Hello. Webale tuweereza. Kale nnyabo naye webale kuwuliriza. Naye abantu nabo bannaye beebeereremu kati ogamba otya mukwano gwo nti abo mukazi w'olubuto. Abantu balina kwebeereramu. Bannange abo nabo batulekemuuko nabo. Anti baali baagala mwana. Webale tuweereza nze maama Benita wano ebiikwe. Kale nnyabo naye webale kutuwuliriza. Kale. Bentebi kwagamba nti abantu beebeereremu kuba ku namba zaffe zino ez'amasimu MTN erizira 7 4 92 18 n'esembyayo 0 njiddamu erizira 7 4 92 18
esembyayo 0. Ate namba yaffe ya Airtel eri 0756 39 56 33. Njiddamu eri 0756 39 56 33. Ezo namba zaffe osobola okuyitako ng'onoonya okuyambibwa kwonna, oba nga tosobodde kujja neno ku iRadio, tusobola okuyamba ng'oyitako ezo namba z'amasimu. Ate nammwe mwenna abali abaweereza obubaka bwammwe, abaweereza olugendo lwammwe ne tulutuusa ku bantu, tubeebaza nnyo lwa nsonga kyemukola kye kyasinza okuba eky'omuwendo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwuliriza. This is ITV Uganda.